Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe naddala gwe ngomanyi tyogenda kupangisa nyumba ya kusulamu mizigo ebiri oba muzigo gumu oba ennyumba ey'amaka bisenge bina ennyumba eyo ey'enjawulo gy'oba ogenda okupangisa njagadde nkubulire ku ddagala lw'osobola okusooka n'osoosa mu nnyumba eyo nga tonnaba giyingira. Kikulu nnyo bantu bangi opangisa ennyumba n'otandika ogisulamu n'obeera ng'ofuna ebirooto ebitali birungi ng'olaba abantu ab'enjawulo beera ng'otunuulira lino eddagala ligenda kuba likuyambako okubeera ng'oziyiza ebintuntu emyoyo emibi emizimu gy'abantu abaafa bannannyini nnyumba eyo singa babeera baafa okusobola okuziyiza ebintuntu eby'emizimu obutakusumbuwa. Nkusaba ofune eddagala lino lyakuyenga lyakumaasamaasa mu nnyumba eyo wamu n'ebweru. Nkusaba ofune omwetango nga guwerako guteeke mu bbaafu ofune akattaddogo ke tuyita kawunyira omutono ofuna kakawunyira akatono wano tujja kayita akattaddogo nako kateeke mu bbaafu. Ofune n'akambula oba tuluyite olunyereketo lufune naluteeke mu bbaafu. Fune ebbombo ligyeko obuntuntu obwo nalyo liteeke mu bbaafu. Ofune n'ennamirembe funa namirembe yennyini gwoba ofuna naye muteeke mu bbaafu. Eddagala eryo ligatte wamu teeka mu bbaafu teekamu amazzi nga gawerako beera ng'oliyenga liyenge. Bw'omala oddiyenga genda mu nnyumba gy'opangisizza oba nnyumba y'amaka bisenge bina bisenge bibiri yingiramu eyo ennyumba sooka ogisiimuule bulungi n'amazzi agatukula etukule bulungi. Bw'omala ddira eddagala lino ly'oyenza obulungi osobola okufuna olweyo. Bw'oba ofunye akeeyeeyo kiba kirungi nnyo ke bayita kakumirizi. Kati ddira akeeyeeyo ako kateeke mu ddagala eryo obeere ng'omaasamaasa eddagala eryo mu nnyumba ng'okozesa akeeyeeyo ako ng'omaasamaasa eddagala eryo mu nnyumba mu bisenge byonna maasaamu eddagala eryo mu nsonda omwo obeera ng'omaasaamu eddagala oba osobola ofuna ekisiimuula n'okiteeka mu ddagala n'oddamu n'osiimuula n'eddagala eryo mu nnyumba mu bisenge byonna kijja kuba kirungi nnyo. Bw'oba omaasamaasa eddagala eryo mu nnyumba mu bisenge ebyo beera ng'oyogera gamba nti nannyini nnyumba eno oba nnyini nnyumba eno ffe tuli bapangisa tetuzze kutwala nnyumba yo tusaba tubeere n'emirembe mu nnyumba eno oba tusaba tubeere n'emirembe mu maka gano. Bw'otyo eno nga bw'omaasamaasa eddagala mu nnyumba. Kati bw'omala okusiimuula munda mu nnyumba fuluma n'ebweru. Bw'eba ennyumba y'amaka nga mugipangisizza yonna ennyumba eyo etera okubeera n'ensonda ebweru. Kati ddira eddagala lino beera ng'oliyiwa ku buli nsonda beera ng'oyiwako ng'ekikopo kimu eky'eddagala ku buli nsonda y'ennyumba. Era bw'oba oyiwawo eddagala eryo beera ng'oyogera gamba nti nannyini nnyumba eno oba nnyini nnyumba eno ffe tuli bapangisa tetuzze kutwala nnyumba yo tusaba tubeere n'emirembe mu nnyumba eno tusaba tubeere n'emirembe mu maka gano. Bw'otyo beera ng'oyiwa eddagala eryo ku buli nsonda y'ennyumba ebweru. Naye nga bw'oyogera ebigambo ebyo nga bwe nkugambye kijja kubayambako mujja kwebaka bulungi temujja kufuna birooto ebyo eby'entiisa naddala ebyo ebijjiramu abantu ng'olaba omuntu gw'otategeera akujjira mu birooto bawaakagwawo. Abamu baba nannyini nnyumba eyo bennyini nga baafa kati emizimu gyabwe gisobola okudda ne gibeera nga gibasumbuwa naddala mu budde obw'ekiro. N'olwekyo bw'onaagezaako okukola bw'otyo kijja kuba kikuyambako nga tonnaba kuyingira sooka okikole n'oluvannyuma beera ng'oyingira mu nnyumba weebake ojja kuba n'emirembe mu nnyumba eyo. Njagadde mbeere nga nkibabuulira n'ekyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.